If Museveni you are a pro people, why do you move with military machine guns, military war weapons? Why do you need that too much protection if you're pro people? Lwaki otambula n'emizinga n'abasirikale enkuumuliitu ne convoy mutwalo? Kubanga you're feeling unsafe. Kakati olw'okuba Museveni you're feeling unsafe, security yo togyekakasa, abantu baveeko. Kati banaakutta ng'onenya abantu. Museveni bwe naavaayo omuntu n'akutulisa essasi ng'onenya abantu. Lwaki okulembera abantu b'otamanyi security yaabwe b'oteesiga? Beranga Amini yatambulanga mu katale wali Nakasero n'agula ennaanansi n'avuga akagaali nenga buli omu amuwuubira. So omuntu yenna akubuuza why shouldn't Museveni appear on the ballot paper? Because he's not safe. Tali safe. Ebyokwerinda bye tabikakasa. Abantu bakulembera tabakakasa nti basobola omukuuma. Abamu kufa okulonda twali twakwesonyiwa nga tugenda tetugenda mu kulonda. Kwa buli bwe tugenda abasajja batubba batukuba emiggo bannaffe babatta abala bakyali mu makomera. Can you imagine abantu be basiba 20 years ago ku Besigye ku FDC abamu bakyali mu makomera? Osobola okikkiriza ekyo? Abaafa naye abalirake oba abaafuna omukisa gye bali mu makomera ne kaakano bavunda. Lwaki? Nsonga ya kulonda ya bululu. Lwaki bali mu makomera? Kuba Museveni tayagala amusinga. Bw'olabika ng'oli wa lugezigezi nnyo bakuyola chansi y'embi ne bakusula mu komera n'obeereyo ne batakulowooza nako naawe komera n'olimanyiira. N'otandika n'okulowooza nti ekkomera kintu kya bulijjo. Naye ate kya bulabe. Kati tugenda mu 2026. President waffe Kyagulanyi atutaddemu essuubi nti lyakalulu tukole ki tukagendemu. Tetusobola mujeemera. Ne naffe ng'abantu tulina kye tugamba. Kubanga people power maanyi g'abantu. People power, our power. Our power, people power. People power kitegeeza maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. 2026 kino kye kiriwo. Tetwagala Yoweri Kaguta Museveni kabeere mutabani we, kabeere wa Luganda lwe kugenda ku kalulu ka Uganda kye bayita ballot paper. Period. Banna Uganda yonna gye muli, oba oli China, oba oli Australia, oba oli Uganda, oba oli Rwanda, oba oli Juba, eyo ogwo gwe mulama gwe tuba tusitula. Tusitula omulamu ogugamba nti Museveni should not appear. Museveni must not appear on the ballot paper. Lwaki? Ejja kuba yeebuuza ekibuuzo lwaki? Yese muna Uganda tayina ddembe lyekwesimbawo nga Museveni. So I'm here to answer that question. Ndi wano okuddamu ekibuuzo ekyo. Lwaki Museveni tagenda ku ballot paper? Osobola okumpaayo ensonga 5. Ensonga esooka yino. Museveni yajja n'amaanyi ga mmundu nga yeerimbise mu kulwanirira eddembe ly'obuntu oba okulwanirira yajjanga freedom fighter, yeeyita freedom fighter. Naye ng'ate gavumenti ziri ez'emabega ye yazibeerangamu ng'azitabangula mu magezi. Okiwulira? Bw'obisimaasima ennyo bajja kugamba Museveni ye yakolaboratinganga n'abantu abatawanya gavumenti ezo ezaayita, ez'abamini, ez'abobote, ez'ababinaayisa. Museveni ye yavadda nga ali strategic ayagala bukulembeze.
kati nga alina okuvunza bano bonna bonna ba bosi be abaliira mu ndeeri nga kansa ye Museveni. Kale Katonda n'amuyamba agambye naawe it went away. Katonda n'amuyamba najja n'akola ki n'ayitamu n'akuba emmundu n'ayitamu n'afuuka president owa Uganda. Olw'okuba bannayuganda tulina omutima ogwaniriza, omutima omutima omwagazi. Bannayuganda tuli bantu balungi, tetwatunuulira ku Kabila ye avaawa ne tumugamba tukulembere otutuuse mu nsi ensuubize. Naye ensi ensuubize baganda baffe nga sitaani bwakola nti yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza. Museveni abbye, mukimanyi bulungi nnyo, Museveni abbye Uganda okugimaliriza. Yajja okutta basente za Franka ba Yasini Kawuma n'abalala bangi nnyo n'abatali opposition bali mu ttaka. Yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza. Okuzikiriza kwe kusaanyizaawo ddala omuntu nga takyasobola kulabika. Waliwo abatalabika nga muganda waffe Kibalama n'abalala. Bayibuli egamba nti sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Museveni eggwanga alibbye, mukimanyi bulungi nnyo, talibbye nti alitadde Musa walitutte, aliguzizza Abachina abakole ya simanyi biki, abantu ku mayanja ku nnyanja babagobako, abantu ku mataka gaabwe bababba. Abbye. Ensonga ey'okubiri, Musi yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Basse abasse ne bakyatta akyabatta n'okuzikiriza. Famire z'abantu abatalaba abantu baabwe, abantu bazaawa bazikirira tebalabika, n'entaana zaabwe teziriiyo. Ebyandikibwa bituukire nti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza ye Museveni. Kati omuntu ng'oyo osobola okumukkiriza abeere ku ballot paper? Ensonga ey'okubiri, General Yoweri Kaguta Museveni, Taata Natasha, bawa Janet Kataha, eyeeyita president wa Uganda, si Munnayuganda. Maama we yamuzaalira buzaalizi wano, ne bw'oddayo mu history mu byafaayo, oyo Esteriko Kundeku yajja n'olubuto. Onfuna bulungi, yajja n'olubuto lwa Museveni n'amuzaalira kuno. Taata wa Museveni Munyarwanda oba Basumaali beeyo. They are not true Ugandans. They are not true Ugandans. Therefore, there is no reason as to why tewaliwo nsonga ya simba lwaki bannayuganda tukulemberwa omuntu atali Munnayuganda. Yensonga lwaki olaba tatulumirirwa. Buli kaseera akuba abantu baffe emiggo, atutta, atuzikiriza. Kubanga akasayi ke tekatambulira mu kaffe. Ekyamazima kiri nti omusayi gwe tegutambulira mu gwa Museveni, ogwaffe tegutambulira mu gwa Museveni. Ayinza okukwatirwa Abanyarwanda ekisa kubanga eyo gye yava yensibuko ye. Ne Munnayuganda waddala akuna. Never expect that. Tuli ffenna eyo nsonga yakubiri lwaki Museveni talina kubeera ku ballot paper. Ebintu tubijjemu okusaaga, ebintu tubijjemu amalala, ebintu tubijjemu eddiini, ebintu tutandikwe okwogera amazima. Museveni si Munnayuganda, Munyarwanda. Ekintu ekyo tukiremereko ate tukalambire. Munfuna bulungi abali kuno. Museveni si Munnayuganda. Museveni Munyarwanda. Bw'aba awulira nga ayagala kukulembera, waliwo ensi gye bayita Rwanda. Ey'Abanyarwanda agenda akulembera eyo. Bw'aba awulira nti tasobola kubeerawo ku nsi kuno nga si mukulembezi, agende akulembere Abanyarwanda. Ne mutabani we Muhoozi
ensonga eyokusatu yiino omuntu afiiringa insecure oba omuntu awulira nga waali ebyobutebenkevu bwe si binywevu ng'abantu b'oli buli omu omwekengera bw'omagamba geeri bw'otambula n'emizinga bw'otambula n'ebigiraasi ebitayitamu masasi bw'otambula n'ezi bulletproof bw'otambula n'ebyokulwanyisa byonna ku makubo kati lwaki okulembera abantu nga tobeesiga Museveni teyeesiga bannayuganda kakati oba Museveni teweesiga bannayuganda okulembera baaki Museveni is not safe in Uganda. That is the reason as to why he moves with a multi-convoy of weapons, war weapons. If you are pro-people, munsonyi okuddamu ko mu luzungu omanyi kati ensonga eno bwe njiteeka mu luzungu evaayo bulungi